Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. Oli yotya? Jendi. Ojja kutwongera ku ddoboozi tukuwulire bulungi. Jendi. Bakuyita ani? Amita Kalema Muhammad. Kalema Muhammad obeerawo? Nava Kakiri naddangira. Wava Kakiri ng'olagawa? Nantite Kampala kunoonya maama wange. Maama omunoonya nga mpiso? Nati nze we baŋŋamba jjajja wange atannafa. Ti maama wange ali mu kibuga. Oli mu kibuga muno onoonya ani? Maama wange. Omaze ebbanga ki ng'omunoonya? Kati mpezezaamu wiiki 2. Ng'osula wa? Wensanze ku kkubo nawe nsula. Ng'olya ki? Omuntu wemunonnolayo munene yakwatula ekisa n'ampa ku mmere. Leero wasuzeewa? Leero nalwo nasuze ku kkubo. Sayidi ki? Waliwo ekizimbe kye bayita Jesco Plaza. Kwe nasuze. Osula weebase osula oyimiridde? Osula weebase waliwo oyambula kutiya ne weebaka. Okay, awo tugenda kutuukawo. Tudde emabega nga migwani? Nze Kalema Muhammad. Kalema Muhammad, oyina emyaka emeka? Naye emyaka 14. Osoma? Sisoma. Wali osomyeko? Lwaki kati tokyasoma? Jjajja wange yafe yali ampeerera. Okay, kati Kalema Muhammad ogambye nti onoonya maamawo. Okusooka bwewategeera ng'omwana omuto watandika okutegeera ng'obeera wa ng'era obeera naani? Natandika okutegeera nga nina jjajja wange. Jjajja ng'abeera wa? Kakiri naddangira. Nga mubeerawo naani omulala ng'ogyeko ggwe ne jjajja? Omulala gwe twatubeera naye twatubeera n'omwana gwe bayita Katongole. Era nga mutabani wa Bosco. Jjajja yali azaala ani? Jjajja azaala taata ku bukojja wa taata wange. Nga taata ye ali luddawa? Taata wange naye yafa naye bamuziika Ziroobwe. Wamulabako? Wagenda okula nga yafa. Kati maama nga ye wamulabako? Maama wange naye simumanyi. Maama tomulabangako? Kwa taata wange yamala kufa maama wange kwe kunsulira jjajja wange. Jjajja yakugamba nti maama wo yakusuulawo ng'olina emyaka ng'emeka? Eky'emyaka kyo teyakiŋŋamba. N'otandika okubeera ne jjajja? Ng'owulira nti maama wo gy'ali? Nga jjajja nga maama wange ali mu kibuga atunda ngoye z'abasiraamu. Nga maama takomawo kuwaka kulabako? N'okuziika teyajja. Mu kuziika ani taata? Jjajja wange. Kozi jjajja yafuddewo tugenda kutuukawo. Kati n'otandika okusoma ng'oli muto? Mpaka mu Covid. Paka mu Covid? Bw'okyatuuka mu Covid wali mu kiraasi ki? Bw'atuuka mu Covid nali mu P4. P4? Wakomaawo okusoma? Lwaki tewaddamu? Ate sente zaali teziriiwo. Nga jjajja takyalina ssente? N'obivaamu? Saabivaamu nti lwakwa nali saagala naye sente zaali teziriiwo. Ne mutandika okubeera ewaka? Nakulima bulimi. Nga mulima ne jjajja nga waka wabeerawo ani omulala? Waali babeerawo Katongole. Katongole ye ali wakati? Era abeerawo eyo jjaya Bosco era gye naaviira. Jjajja afa ddi? Amaze kati emyezi ng'ena ng'afudde. Emyezi ng'ena? Bwe yafa ne mudda waggwe ne mu Katongole wali omuyita otya? Wali obeera ne jjajja? Oyo Katongole Kizibwe. Kizibwe? Tomanyiyo bataata bo balala? Manyi kimu nti bagana bataata wange oba nti bali Ziroobwe. Kwa taata wange ye bamuzaala omu. Taata wo baali bamuyita ani? Baali bamuyita Katerega Isima. Katerega Isima bamuziika wa? Ziroobwe. Osuubira nti ne baganda be baganda bataata wo gye bali? So tuwuliriza omwana ono bw'oba nga oli Ziroobwe nga ofa omanyi famire ye osobola okujja wano ku paalo n'otuyambako oba n'omuyambako ogambye nti beziroobwe ne taata gye bamuziika. Jjajja bw'afa muddawa? Jjajja wange waafa twaddayira woyo jjajja Bosco. Bosco nga mumuyita mutya? Bosco ye mulirwana wa. Jasi abadde neighbor. Jjajja bwe yafa ne muvaawo wali? Ne tugenda ewoyo. Tewali baluganda bajja kuziika jjajja bamuziikawo? Era bamuziika eyo naddangira. Kati wakati wali aliwo? Kuba sijja kugamba nti waliyo abantu abalala abajjajja wange baganda be nate nabo tebafuddeeyo. Tebakufaako nti waba kutwale gwe abadde abeera ne jjajja ne bakulekaawo n'ogenda wa neighbor? N'oli munno? Omazeewo bbanga ki ng'obeere wa neighbor? Okumala egyo lyonna emyezi 4 kuva nga jjajja wange. Ogambye bakuyita ani? Kalema Muhammad. Kalema Muhammad. Jjajja yakugamba nti maama akola mulimu ki? Atunda hijabu, engoye z'abasiraamu. Mu kibuga? Amanya ga maama yaani? Nankabirwa Amida. Nankabirwa Amida.
atunda ngoye z'abasiraamu. Mukyala Nankabirwa Hamida bw'oba owulira omwana ono ali wano ku PAL osobola okujja ne tukufuna engeri gye tukwasaganyamu naye agenda nakutuwa ennamba y'essimu. Ovaayo otya ewakiso ojje wiiki 2 eziyise? Okuva ewakiso nagira ku kimotoka. Kimotoka kyaki? Ekyebirime naye ate nasooka ne ntambulako tukwe kukisanga. Wajja naki ng'oyingira ekibuga? Okuyingira ekibuga najja na sweta yokka naye ate obudde buno. Ye eriwe sweta? Era eriwe ensula. Olina akafo ko woosula? Awo wenyini ku Jesco kuliko basikaali. Kati nze nayogera nabo nabaga nsina wakusula. Awasula nga ku makyokero ono nyaani? Maamawe. Kati n'oyingira site bw'otyo watandikirawo okunoonya? Okunoonya? Natandikira ku kizimbe kye bandagirira kiriko engoye z'abasiraamu nnyingi. Kizimbe ki? Hijab City. Wano ku paaka? Ekiri wano ku paaka. N'oyitamu mwonna? Ng'omumanyi oba just ng'obuuza linnya? Mbuuza linnya. Kuba ne bw'omulaba tomutegeera, tomulabangako? Simulabangako. Nengena muhamu. Nayo nenoonyayo nawe. Ogenda obuuza abantu? Kwanza nali sina wemanyiwa. Nangenda mbuuza abantu. Yongera ku ddoboozi. Nangenda mbuuza abantu. Ngenda bizimbe bimeka byentambuddeko. Bizimbe bingi waliwo gavumenti waliwo n'ekizimbe kirala bakiyita Jesco Beauty. Naye nengerayo nembuuzayo natebakola ki. Naye tebamumanyi. Waliwo n'ekizimbe. Kati wiiki 2 eziyise buli lunaku okeera kunoonya? Buli lunaku mbadde nga nkeera kunoonya. Buli woolaba edduuka eritunda ebyobusiraamu ng'okyamawo? Buli weeraba engoye tebatundamu engoye nina mbuuzaayo. Onoonya maama? Kati mpaka olwayo we lwatuuse nenkeera okunoonya mpaka abantu ate we bandagiridde wano. N'ojja wano? Kati tubuulidde bwe weebaka okulya otugambye oli otya? Okulya omuntu munyonyola ye mwenyini nankwatira ekisa nagamba oba mwana ono kamuwa ku mmere ali atagende anoonyemu. Kati ekirala ogambye nti akafu kali woosula bakumanyi? Obadde tunnatandika kukola nga bano abaana be tulaba basomba obucupa mu kibuga? Sisomangako ku bucupa akasoka zino wiiki 2 sinangako ku mafuta sinalako ku. Naye ng'obalaba? Abaana mbalaba ku kkubo ababinywa. Naye kasamba noonya maama wange nambula nantirayo ate sigendayo ng'obubudde. Okay, oyina pulaani eziddayo mukyalo eri wa mwami Bosco? Za pulaani ziyina budde ono kubanga kasita bano bamaze okunnangira ndowooza kyakuddayo. Oddeyo ogire ng'obeera eri nga bw'olinda olabe. Ogambye nti maama yaani? Ye Nankabirwa Hamida. Nankabirwa Hamida. Singa oba ofunye famire yo oba ng'omuntu awulidde oyina ennamba y'essimu? Ennamba y'essimu yaani? Ennamba y'essimu yali ya jjajja wange naye obudde buno essimu eyo Kalyango yagikozesa. Kalyango ayita atya jjajja? Kalyango oyo ye yali ajjanjaba jjajja wange. Essimu ye eri ki? Eri 07 841 0781 55 00 00 92 eri 07 841 55 00 92. Kati ekirala abantu baddiremu famire yo esibukawa eya saidi ya taata? Esibuka Zirowe. Oyo taata baali bamuyitaani? Baali bamuyita Kateregga Isima. Maama bamuyitaani? Nankabirwa Hamida. Bakugambako gye bamuzaala? Wabula oyo yesimanyi. Tomanyi? Nankabirwa Hamida. Gwabanoonya gwani? Amanya ganze Kalema Muhamudu. Kalema? Muhamudu. Wawaayo omuntu yenna alina engeri gy'asobola okuyambako omulenzi ono okuzuula nnyina. Ennamba yeeyo 078 55 00 yali ya jjajjaawe naye waliwo agikwata kati 078 55 00 bwawaayo amanyi famire ya kitaawe eri ezirobwe ojja kutuyambako era bwawaawo amanyi omukyalo ono Nankabirwa Hamida mu kibuga muno. Omulenzi ono agajjajja afa abeera wa neighbor akaseera kano era agenda kudda tomusabya dde
adde ewa neighbor gy'abadde abeera wiiki 2 eziyise ave mu kibuga, then wanabawo obuyambi bwonna bunaamusanga awo, naye ng'anoonya nnyina kuba taata yafa, ate abooluganda lwa taata tabamanyi, awulira nti bali zero obweyo. Wonaaba olina engeri gy'osobola okuyambako ennamba waakiri ogitegedde.